Inside Story Uganda, real source of political updates. Mwabasiramu mwinyonyola kabuli ebyamutuuseeko naye nga tebadde birungi obaddeyo scaffolds ez'amaanyi obaddeyo okubanagana era ng'omukulu Majjambere muna NRM okuvulibaga yafunye obuzibu yagudda mu chief kimema mukuba era nga tebadde birungi nnyo tubatulira ensonga ezo n'endala nnyingi nnyo program ku program yatuuse dda wali mumulabyeko wendi ali mu kala eya black mutabani wayo wana mama mulena matovu mama tukusabira okuba nti oyongera okubanga osuuka nange nkugamba kitakinkata genda ku YouTube otekemu omudomo OMUDOMO ojja kuba onfuna bulungi nyo sababu kuba nti ongoberera kale mzee Tamale kamute mama wange is the only Muganda who was targeted by Baganda rioters ne bamukuba ne bamumenya what did Museveni give him how yansasula kunsasula kasasiro n'ensonga ewaaki president tagiwulira wakitakola ku nsonga you see let me tell you mu bintu byensi there are three issues omuntu obeeranga nga kapa enjala ne bweba egiruma tesobola kulya message etettidde emessage kapa gyesanze awo tegirya n'eri ku kamaso era kapa terya tulina omusonso kubeera mu ttooyi kapa tegulya ekituunya kakati this is how a human being must behave mama waffe yatugamba nga tuli baana bato nti baana bange n'embwa emanyi gye batajagala wekiri mwali mundabyeko ku mikolo gya Museveni nakalema nkwate obwamawulire bwabwe bukuba emirundi bando dabuto the only function where Museveni was expected where he went could they factory era Magola bamugamba omulwadde waliwo omuvubuka ajoze simu state ate oyo asinga n'omuko mukujoga asinga n'omuko oyo temukujoga asinga n'omuko n'abawayiriza banne eggwala lino eryabeeranga emabega wa president mulimanyi lina namulondo yaliko alina siriimu lina covid iyo nayo balina covid n'abatayina bonna n'abagobya mu state house kakati nkuga nti embwa emanyi gye batajagala kituufu have you ever seen me being chased away from a function? No. Why? Because togenda batakola sigende gye batanjagala batakwagala obera bakwagala kamba we examples abantu obutamanya gye batabaagala Nsibambi professor the late professor Nsibambi yes bwe yafiirwa mukazi we yawasa secretary wa Kiggundu who was rumored to be also his girlfriend namuwasa that time by the time Nsibambi married that woman yali Kiggundu yali mukomera Kiggundu bwafa Nsibambi yakola obusiru alaga ekiwuli bamuleeta talinnya why kuba pate bamwagala yawasa mukyale nedda you married Kiggundu secretary webale nnyo did you miss Kiggundu in prison kati oze kwewaana have you ever seen Kigongo nga ze mu ekereziya erubaga nga wali yafudde olebe Kigongo oba Moses Ali nabana abasiraamu territory yabwe erirudda bamuleeta n'obusiru bwe professor why do you go where you are not invited? In fact, security abavubuka abasiramu baleeta bali bagala mukomola. We have another incident. The former vice president, Special Zawandira Kazimu, went to attend the prayers of the late Mufuti Gondi Omusoga. Kakati basoma bamala okusoma nga baga nti speeches the prime minister should invite the vice president to address the mourners. Kintu Musoke yagana he refused to invite Kazibu. Yagamba I'm not a Muslim. I come from Kalungu. I grew up
in Muslim values. Why? Bitandisa was a Muslim reformed, nekirunda kiva ejjinja. Naye basaala, baali basaala baali kintu Musoke yagamba sijja kuyita vice president mukazi. Omukazi talinaana jeneza. Kituufu. Yes. Values z'Obusiraamu ng'azimanyi. Yezigana. Kazibwe ati odi Kampala. Mugende mukinoonyereze. Era yamuvuma n'amugamba nti abasajja muwunya ebigere kuba yali amulinayo. Ne baleeta Kannakalema. Muzaata bwe yafa baleeta Kannakalema ekibuli. Kuba Kaliisa yali advisor ku Kannakalema nga mwakolera kibula namukyawa nnyo. Okolera nga Kannakalema ngalowooza simumanyi. How can after the death of Kaliisa a prominent Muslim who represented Museveni Nakalema Kaliisa yamuleeta Kaliisa ono w'NBS Nakalema to represent the president. That's why Museveni is hated in Kibuli. Toyi kugamba goba tumidde naye ng'ate Kaliisa yali advisor wa Nakalema mu operations ez'obubbi. That's why Kaliisa bwe yafa ne ssente Kaliisa yazitwala. Toyinza kuddya abasiraamu n'obaweereza Nakalema mukazi ekibuli ng'afudde musajja Sheikh Kaliisa. What's the role of Haji Mukwaya? If you wanted a woman, you would have brought Hajati Mukwaya. Tebabiina obujozi kasaba banga banabba ssente Museveni z'abawadde tebalina mulozi. Naye mu Katoliki bwe lumulire tojja kongo abakatoli baba battireyo because for me I have morals. I understand. Kati okukuzika kwa mirundi esatu kwe wakwogerako nga babaleeta tebakola ki. Look at a function organized by the Kabaka. Nsoboga baali bamutiddeyo nga kyuma kyayiswa amutiddewo. Simeewo. But did the Kabaka condemn? Did the Kabaka send there abagalagala? Did the Mayiga stand up and condemn? Ganchuma yochi. Chama kyayiswa yesusubu. Bukiri. Bwe bayise to humiliate him. The Kabaka did not utter a word. Mayiga did not what. Why do you go there? I refer to my mother's advice. Nembwe manyi gye batajagala. Me, I cannot go to any of government functions. Because you know. I know. But the soldiers like me, era bwe natuuse ku day, netegeera nti Magola taliiwo. Kati Musenero ayagala kubbira wa B7. I walked away. The soldiers bamprovokings. The only thing they didn't do to me was a COVID test. Bangambye essimu gituwe nenjibawo. Where is our pistol? Nembaga nti nze ntambula namalogo gikebereko ensiriba twera ku nsiriba ensiriba gijje mukozi kwekebera ku nsiriba otambula namalogo era nze bangamba ku akaffe kaliwo nze ntambula ne pistol bali bajjajja ntambula na boba bakiwe kifalu generali kifalu ntambula basinga pistol nze pistol gigalulya neegaana okuvuga. Then they told me surrender your nengi surrender li nibanga nti as a senior man tewali wadde simu yo bazisiga era nembaga nti this is provocation bayinza bayina kyebanoonya nagibawadde. My vehicle was hidden somewhere, but after knowing that this man Magola who started the whole thing is not around, family ye weeri muyayina COVID olwo musenero kati musenero ayagala kubba Museveni bakifuude ekyaba wamu ne tewali bikifudde ekyaba. I walked away. But the soldiers drove me. Amaanyi gendina mu majje gogamanyi amaanyi gendina muhooza amaanyi galina ogamanyi koneno twabamazi kasita yalo kasite message erume kanzi kasita omujozi ono yalumbye muhoozi kasita mwalumbye muhoozi muwedde kati mwetubabalira saala kasita message nabaga nti mbabazi message kasita nerume kanzu ya nanyinimu bajje gigulye olunaku nanyini nsoono ajogaba atuniedde ku mutwe atunyoddeko lwe yalumbye muhoozi kiwedde. Teriyo mu Africa mukasobola kusinza nanyini mu ntalama tekisoboka kakati that's one.
nti learn how bajja bakubirayo nnyo ono omusajja mwakubye wabwere majambere kisa kya Maria ye majambere ge bakubye majambere why bambi nabo babadde baagala you must learn nti nze sigenda ku mukolo gwa kabaka but kabaka was a close friend of mine why bwe bakulabayo balowooza bannamboozi toyagala political mileage obukopi abano niti bwe bakulaba ku mukolo gwa kabaka balowooza nti weeguya nnyo kabaka no seeguya kabaka kabaka found me here I helped the kabaka nawinja kabaka okumutta emirundi eki and he knows me mutebi knows me yagenda okulaba bamayi gaabo nze nabeeranga ne kabaka nga mayiga yatuleetera soda n'omuvuka bamuyita mulaba muyitaali naye gyali yes the first person important person the kabaka knew was you. I was his advisor yes kabaka twamujja busiya netumutwali wawalugembe ejjuuko enakasero nebamugamba nti si muganda wayagala mutta kuba yababuuza emipiira gy'ebika walugembe ejjuuko era nsupportinga Museveni manya kabaka namusanyukira walugembe ejjuuko yali miliyoni 5 lizimulemu kusatu Museveni didn't bail him Saturday kabaka bailed him out netumutwala naye omukazi eyamukuuma bamubeta kali mu Buganda Land Board ne bbaawe yafa ne bagamba nti yafa kuba alinamu kabaka yasuuza kabaka mu nyumba kabaka yasuulanga wamukoddomiwe nga ayambala empale emu yalumoolo netubuuza lwaki Ssaabasajja kabaka ayambala empale emu oba yayinanga nnya ne bagamba nti eyo lumoolo yali azaagala nnyo kitaawe when the kabaka was invited to Southern Sudan to inspect it to highlight the plight of refugees twagenda aba era helicopter yali emuleeta nga naŋŋamba gwe sigalawo sebo nange nenfuukako omulangi nange nafuukako omulangi yandekawo yes nako lumu yampite wange nga munyiivu nnyo naŋŋamba baziisa atali mulangira ekasubi nemugaa ogenda mujjayo kati teekawo luwulingi baani abaziikibwa ekasubi naye togenda kujjayo ono kyawedde yes one time I went to him nemugamba nti Museveni akuteze nemugamba Ssaabasajja nkubuulire Museveni yakubye ekyo anti bwe twagenda mu CA baateekawo etteeka ti n'atamanyi luzungu agenda mu CA era constituency yasinga okunyumira yali yeekawempe Muhammad Mayanja yeesimbawo omukazi neyesimbawo nga musiraamu gundi neyesimbawo ani Hajani yali musajja wa DP kakati nagamba kabaka nti nkubuulire kasita okola ensobi nosimbawo abantu mu CA have you agreed with Museveni tiwosimbawo tasimbawo kakati bagenda okukuba mu kalugwe tulina resources era kabaka bwe yali agenda London yagamba sina bwensimbyewo mu Buganda tebamanye gye yakijja kumbe gwe wamuwadde ki era abaali besimbyewo bonaku bagwa nemugamba nti mukwano gwe agenda kubuuza nti kati abaagala ebyaffe baliwo kakungulu oyo golaba yali mukwano gwange ennyo olwo kakungulu gayina ekintu kyatakolanga nga tampise olwo kiki ekikowola ne Buganda kakungulu oyo yattanga embuzi netutuula nagoba abamaseeke bonna netutuula bwetu if there are people who know that I'm intelligent ate nkola nnyo Museveni public relations kakungulu oyo yayina ettaka lye eryekawempe nebali baluwengamu miliyoni 600 kakati agenda okuliisa abamuseveni bamusasule atuma Yisa Lukwago agafere ne gamusabako engozi nabagamba naye sindaba wanguzi nati ngambe nakibinge kakati nakibinge Museveni awandiika ebbaluwa yali ya bbulu yali ya yero ndi mumusasule Yisa Lukwago agenda bamugamba
Museveni ayina ebbaluwa ezi eya bbulu neya yero gwe takusasudde. Kakungulu n'ali obuwuka n'agenda e Butambala n'ateekako beesi yenkufiira. Is me. The man you see here, who initiated, I went to Kakungulu. No more. Hey, neziyo mu State House, nembagamba Kakungulu ekimunyezisa. Mwaganya musasula ki? Sente ze. Bamubuulidde. Museveni ebbaluwa gye yakoze eya yero tesasula. Mwamufeze. Nenga bwekyali. Ate sente zitebazimuwa nampaako ne sente yatuma Katongole wa Butodo. Nampaako ne sente. Naŋŋamba nti nze ekizibu kyenna ne mukama wange ne mukama wo baamugoba mu Bank of Uganda abafere nga tebamanyi value. Singa nange bw'aba alonda baala DC ampaayo basatu nange abasiraamu bange ne mbafuuyira ku ekyo. Me, I was doing public relations work for Museveni until Museveni ran Negan olwa family ye omuko yatawanya Museveni until Museveni deals with his muko omukuba kwoto. Let me tell you, akatabo kano kalaba kalimu grammatic mistake naye kagamba katya Babazi's campaign materials arrives. Ekyali badde alive because that is a plural. Naye bakola abawo. Nze nasooka obabuulira nti Mbabazi agenda kwesimba ku Museveni nga ndi mu State House. Kaddi kano olabe emirimu gye nkoledde Museveni nansasula bubi. Kaddi kano kalina okubeerako ne deeti. Deeti ya magazini tugiteeka waggulu. Ne kuno tebaateekako, but you can say I was the first one. I wrote this magazine to tell you Mbabazi was preparing to stand against Museveni. Baakwata abavubuka mu Yesu ne babagoba. Abawandika report Mbabazi agenda kwesimba ku Museveni. Yes. Nagende New York nensinga na Lugunda nemuga nti Mbabazi is going to stand against Museveni. Ndugu, it cannot happen. Nemuga it will happen. Era Mbabazi yagamba tumwebaze. That man started fighting me in 2006. Ne Museveni yankanyuka ng'omubbi wankoko. This is one. I was the first one to detect it. Nengamba Nakalema, Mbabazi is going to overthrow Museveni. Nakomwe kali nenenye ninsimuwali Museveni yampaaki yangobanga mubbi wankoko. No, ngenda kutuuka ku Nadduli eno giraba eno kano ka date ino January 2015 January. Museveni sent his wife to the Prime Minister's office. Mbabazi didn't know why. The Museveni was testing Mbabazi. If I give you power, how will you treat my family members? Museveni yali mugezi. Yawa Kaputeni Butime minisitule ekalamu jana nti mukazi wange najja. Mbabazi yali tamanyi. This letter was written by Museveni telling Mbabazi stop harassing my wife. Yes, 2015 January. This is a letter which Museveni wrote. A letter that forced Mbabazi out of government. Yes, why? Kakati nze nali ndowooza nti mbayamba nkolera Museveni kozi omuko lwobogo yelowooza ndimbwa naye alina president's ambitions. You wait. One of the most important political science principles dictates that those who serve in government should not engage in frauds involving members of the first family. In addition, a presidential aide is advised not to engage in public discussions about the success of his boss. It seems because of his illegal background, former Prime Minister and NRM Secretary General Amama Mbabazi
did not appreciate these principles. By the time he became Prime Minister, the First Lady Janet Museveni was already a minister in charge of Karamoja. Many people did not realize why Museveni appointed his wife in that docket. Museveni, a person who had a humble background and a revolutionary, is keen to transform society. This is why Karamoja is today a key policy issue. Unlike previous different from former presidents who did not solve the fundamental problems of Karamoja, Museveni has done so. It should be recalled that Uganda's first president, Sir Edward Mutesa II, apart from donating his salary to develop Karamoja, his post-colonial government had no particular policy to transform this area. In 1983, Obote welcomed the Karida Nyankugama. Attempts to reform Museveni yalwanyisa Abakaramoja. Who defeated the Karamajongo, the First Lady? Yayingira manyataza agabo nayogera n'abakyala abakazi ne bamugamba nti tetwagala Bobbi Bwante. Why? Tusigale tuli ba widows. The person who defeated cattle rustling in Karamoja, the First Lady. But it's still going on. First Lady na identifying a technology nga bw'okubenda bw'aboga nereegamu nga lwaboga nereegamu alowooza ajja kunteeka mwanda we. Andi nkubuulire Museveni yawandikira Mbabazi ebbaluwa. Mbabazi teyategeera nti Museveni nti oba nabagamba nti bw'oba oli musajja mugezi n'okyaleewo omusajja mirundi ne mujja mulaba TV ne mukazi we nga muli abo basatu n'omugezi bw'akugamba ngenze mu kisenge gw'osigalawo. Era mba nakusiibula. Lwaki gw'osigala kino kati Mbabazi teyakiti nenanyiniisa omukolo wabooga naye teyategeera alowooza ajja kunjooga. Kakati nkugamba nti Museveni ebbaluwa gyewandikira Mbabazi, the letter would later shape the eventual political events in the Prime Minister's office. Museveni akugamba, the President told his Prime Minister thus, although I'm not a lawyer, I'm well equipped with logic and patriotism. Logic and patriotism, in this case, force us to ask the following question. How long has the cattle rustling gone in Karamoja? What viable solutions had the whole government system of Uganda since colonial times put in place to stop the mass suffering of the Karamajongo, amounting to slow? When Honorable Janet inquired all over the place for a technical answer to this problem, she came across the technical answer. She referred it to the administrative authority, permanent secretary, and the permanent secretary referred it to the procurement authorities and the legal authority, Solicitor General. What mistake did she make? Museveni abuuza Mbabazi. Where the electronic branding was implemented, has it worked? Has it helped? If it has helped, should it be concluded and expanded, or should it be killed, and to whose detrimental would that be? Where the reason is for the delay, generally or just a contrary rule, and these are these comparable to Museveni yavuma Mbabazi mwene ebbaluwa. Kakati nze munnange bwentegeera ti Mbabazi ayagala kuwamba Museveni ne Museveni akubye Mbabazi ngenda nkola ensobi nanyinisi lwabwo anywanyisa ngamba yange siri musonyiwa yatta future ne yakuba emmandwa ajja giteegula ajja kuteegula emmandwa nze mulaba nakati nabalabye eggulu put my money on my account. The Canadian has yatwala sentera ngende mufu kimasi kamono we mweje bwetuli ni
kati nsanze okasikira embazi Nadduli. Museveni is shedding crocodile tears over Nadduli's son. Batukubye alaba. Nadduli bamukuba alaba. Bamukuba alaba. Mukyala Mukwaya bamukubanga alaba. Mukyala Njuba bamukubanga alaba. Museveni is shedding crocodile. I have direct. No, you don't need to direct. This is a response. Olwobuto tuyamba omukono atujoga abantu bonna omukono atujoga ng'olaba Museveni does not handle his relatives. Olaba Museveni ahandolinga omwana we n'awandika document reiterate and apology that will hurt his son kubanga waliwo omuko y'omuko tamugambako omuko atujoza omukono atunya ku mutwe omukono atunyalako omukono. But when I know no when a man omuntu yenna bw'akula alizotinga mu family ye, when the present family expands power tebeerawo iziraka Museveni iziraka abakooto be bajoga ensi yonna abakooto banaze kulya kakati nkubulidde nkola ensobi nange nkitegedde nti bakuba first lady nvayo muyambe lwabogo yanoonya naye kyenkoko zo kitegedde enkima yafuuyira olwazi enkima yafuuyira olwazi etunulemabaga nga olwazi terwenyenyeza enkima nekigamba wadde tewenyenyeza naye kenfuuya okawulidde kakako ninge bukyonjoogo mpuliddemu watwala 5 billion wakati sente zewakasasula $50 million $35 million kulaba buli kaseera omukono nina amazina mu ddiiro lyange enkima yafuuyira olwazi nelutenyenya omanye enkima yalowooza ekyekoze kinene koze akakima akanyuma katono kati enkima olwazi terwenyenya nenkima egenda okutunaemagana okwenyenya tewenyenya nekoko enkoze akakko okabulidde enkima yafuuyira olwazi egenda okukeberera ng'olwazi nange kembakoze nafuuyira olwazi bukya munjoga nange ndi nkima nfuuyidde olwazi mumpuliddemu tembangako na mirembe bukya mungoba tewali ayina mirembe mu state house ejjoga lyonna libaweddemu andi ensobi gye nakola ogiraba nabagamba nga mmaze okutegeera ti first lady bamukuba why baali balowooza ti first Mbabazi yalowooza ti rayivowe ye first lady why oba Muhoozi oba Kadaga why Mbabazi and Kadaga never wrote books. If you want to become president you write a book. Lwabogo did not write a book. Naye buli kaseera nga ali mu New Vision akuliisaizinga yakiwandika ekitabo yawandika ekitabo nekidibirawo ayagala oba president. Kadaga did not write a book. The first lady wrote a book. Muhoozi wrote a book. Mbabazi did not write a book. In normal circumstances, in a highly developed society, if you want to stand for the president, you write a book. Mbabazi yawa ngakozesa kabuse omukolo wazajja kuniyako goniyeko gwe ayayay kube ompuliddemu kakati ntegeera nti what are they going to do because netta this was my mistake in the state house siri basonyu never njagala sente netta kana katabo kalaba nabawandikira Mbabazi nti from Crown Prince to commoner nembaga nti Mbabazi agudde Mbabazi akubalo yepanse mu Museveni akoze naye Mbabazi yali musajja mugezi ng'akozesa tumwebaze naye Mbabazi bali omuntu kanneegamu nalinja kutagwe nalinja kubenyondo omutwe nakugaa nti akasajja ko nkayinako likodi nga akagenze ewa Mbabazi kale sibakuba ebyuma byange gwe aikanigivu genda okuwa ennyoko kakati nkola ensobi nkugamba nti nategeera akatabo kati nakawandika ntegeera ti Mbabazi akuba Kadaga naye nga yeyambisa kabusenga mu New Vision 21st July 2014 kozi netta nabagamba nti when first lady Kataha Janet Museveni was appointed a minister in the Prime Minister's office,
It was a testing exercise for the Prime Minister Mbabazi. It seems he did not realize it. Mbabazi's allies, like Kabushenga, also did not understand it. They looked at the First Lady as an impediment for money acquisition in the Prime Minister's office. This has been the major problem for the Mbabazi group. They wanted to amass wealth, thinking that they were too clever to be marked because the Prime Minister is controlling the IGG's office and the Director of SID, as well as controlling the media. They could easily cover their footmarks. Former Prime Minister Nsibambi confided to me that the First Lady was one of the most disciplined ministers in the Prime Minister's office during his time. Secondly, they looked at Brigadier Muhoozi and the First Lady as their biggest rivals, Mbabazi rivals, in their quest for the presidency. This explains why Robert Kabushenga's armchair opinion polls and the presidential candidates always featured the First Lady. In order to undermine her, the First Lady, alleged the presidential bid, former UNEB boss Fajiru Mande was assigned to undermine and dig out Janet's academic papers. This was intended to distort them, if not to create discrepancies by tampering with her original documents. Secondly, the SID director, Grace Akolo, was directed to investigate her office and the Minister of Karamoja to link her to corruption scandals. They also openly defied her directives. There were also attempts to bribe Karamoja politicians, especially MPs, to portray her as a failed minister. If the First Lady was targeted under her husband's government, what would then be if power went to Amama Mbabazi? Lwaboga nkuba. Mwebyo mbabulidde ti abasajja bano baagala kukuba First Lady bawambe UNEB bagiwamba ne bajjawo Bukenya ne bateekawo Ntagali. Bukenya was reinstated. Today aim baagala kuta Lwaboga yansasula bubi nawe osasudde buli lwenkulaba ate ojja kutegula ewaffe. Lwaboga alitegula ewaffe temuyinza kutujoga kutunyala ku mitwe kutunyalako twajja nitubakolera mwatusasula bubi. We are bitter people. My family is bitter. Nemukuba omwana wange nemukuba nebatayetenga mukazi wakatandika kajiji gwe nkukuba butambi bakutte bakuba mutwago bagwase nemujjako pologulamaza mugende mukulirize eyamu NBS ye mwaguze nga mujibbye kuwava muno. Kakati nkubuulira this is where Museveni tamanyi bamulwanirira nti banvunaana kuvuma First Lady. I sat with Museveni ojo Lwaboga tulikwata ku ggwanga nkulayirira otaganira bwerere tolifuga ku ggwanga yowe kingimi mutula mu meeting bagenda kuwa millions za dollars 3.5 nze tewalike bali bampadde Yesu zaala wamuwa ssente bamuwa ssente nze nina kuba mwavu nkomewo mukomba amagosi mbere mugusige nswera amazi temulinjogako ate nagana sijja baviira sijja genda mu opposition teina sijogendoyo nja kubasigala mungamba awuttula paka lumulwinsasula paka Museveni lwalitegeera namukolera namuyamba. Kakati ate banvunaana kuvuma First Lady. Museveni yes ababulidde there is an attempt to undermine the First Lady. Lwaboga yali agala kubba 5 billion era yazitwala naye wakagatako zero meka byenkukoze musajja mulungi gwe byenkukoze wakagatako zero meka milioni 5 walisasula milioni 3.5 omukanada ayagala ziba wabuwi zibalimi nakana katabani kakajiji gwe siri basasa sijja basonyo mutani wa kajiji Lwaboga nakalema konsimuka bali ne mugulire kujja babuli Tamale. You're saying the President Museveni never na ababira. Yes. Yasalawo. Lwachi yabira. Ye Museveni yasalawo kujoga fe. Ndiye yalowoza ankanyuge kasasiro. I will never be an advisor in this government. I will never serve even as a minister. You is an advisor. No, I cannot be an advisor in Sweramas. I cannot be. How can I be a general to become a paratoni commander? Nagana, miaka 10. Fiza kujogebo. Temuli njoga komu. Kakati where are we going? To conclude.
let me conclude era Museveni abulandalinga who fell to Nadduli. Museveni had elevated in Nadduli. Baleeta Nadduli kuba minister nga talina academic papers. Kadaga naga nti ho munayina. Kadaga yayisaamu Nadduli. Sebagala yagaana. When you compare Nadduli yagenda n'asoma mu university eyaba 70 day. But what is important is your O level. Does Nadduli have O level? Ngatajirina. Yes. Okay. But Kadaga bali bakikajoze kulaalira ne kijja naki. Kadaga because it was strategic. Nadduli yamuyisaamu. Okay. Bali bamukoze ngaani ngaye bakola Sebaggala alaalire. Lwaki Kadaga amuyisaamu? Nadduli yali ku seeke nga yayamba Kadaga. Ali ku seeke bombi. Kati bamusindikayo. Kadaga amugobe bakyawagane. Kadaga mugezi nnyo yakulira mu family ya UPC ayisaamu Nadduli yagamba ate ku biwandiiko bonna abazze wano Nadduli yasinga. Nenga Nadduli talina biwandiiko. Godi Museveni yatuma Kiddu Makubu yawa Nadduli n'amugamba nti Nadduli bamugambye talina buyingizi bubeera bwa chairman bwa 5 genda omunyambire atone jeno. Nadduli yali mugezi yatuma mukazi we genda ononye ebiwandiiko. Omukazi teyadda n'atuma omwana we omukazi n'omwana teyadda naga ho nzijukidde wamma ebiwandiiko byange biri walooya lukwago. Kiddu Makubuya yaveewa Nadduli nga Nadduli taleese biwandiiko nga yeesimba ku bwaki kuba chairman bwa district. Kati bano baagala kubanga yali ku executive ng'alwalira ennyo Kadaga. Kati bano ne babala mutwalire wa Kadaga mugobe. Kadaga yali mugezi nnyo n'akyakala n'okukyakala naga ebiwandiiko bya Nadduli ate biri clean nnyo. Temanyi politics. Yes. Kakati bakuba Nadduli nabagamba mumpakanye nannyini nsi okubira omukobulamu bwe bwonna. Yalowooza nti Nakyobe ne Kadaga be bampa ssente. I have the recordings on video. Nankabirwa was given 500 billion. Nankabirwa talidduka. Nankabirwa abaana be bayo tubawandikira Nankabirwa you were the most hated in Uganda. Kwatira wano olisasula Nankabirwa olisasula nakuba abantu bonna nateekako ebipande bye right honorable prime minister. Akakazi akatalina ate naye Nkabirwa ayina byeyasamwasamwa. Bamuleeta atalinnya bamuleeta akakaaba bamuleeta Nankabirwa ayina byeyasamwasamwa. Bamuleeta akakaaba bamuleeta atalinnya bamuleeta akakaaba bamuleeta atalinnya. Nankabirwa taliddamu kujoga. Bano ne bamuteekamu enaje lwaki waliwo ekirombe ekya golodi kiri buyikwe bagala kitwala kyekyatisa akasajja kano akasajja kali ke baawoneka nti Semaika yetuze Serubogo bantabaali bali kuba Nankabirwa aliyita mu ttaka. Nankabirwa mwali mugulire mwaliguza faamu ebweru ne mutabani wa Kajiji yalidduse mbabuulire mwalidduse mwaliguza faamu ne mudduka nga tekinnayabika kwepankira ku muhoozi. Kwepankira ku muhoozi kiyulise. Kakati Nadduli bamutegeera nti era Nadduli n'ekigongo be bawagira Kadaga. Nadduli was removed from the ministry, was removed from SEC. Yes, ngeri afuna omusala naye naafuna omusala. Kati Nadduli's family bagiprovoking into battle. Museveni kyatamanyi. Did Museveni save Nadduli's ministerial job? Did Museveni save Nadduli's second position? Abaana ba Nadduli ne banyiiga. N'abange banyiivu. Nanyabo munyivu. Nyama ne bamukuba. Bamenya amagulu. Bamukuba akwekeka wagira Museveni. Nakubidde mwennyinaze. Kankunda yakolanga mu State House. Kankunda saved my mother. Namugambye ne mugwante my sister became sister and brother.
nanga nti ndi mwanko ndimugakamba ndi si your mother. We became nagende wa president nga mama wange bamutira mu nyumba Buganda riots nasanga uchigongo nga atudde. To tell you that the security meeting was very important, Chigongo was not allowed in. Yali bweru. Nimuga esimu njijieko. Chigongo nanga nti nedda esimu girekeeko uli nnyo ku kyasembyeyo okugamba. Kankunda told me, write your information in the block letters on a yellow paper that your mother is attacked. Museveni emerged out of the meeting. Nanga, is your mother attacked? Yes. Sit there. You talk to your mother. In 30 minutes, which he did. Commandos landed, Kayugula landed on my village to save my mother. Naye Museveni mama wange gwe yaweereza n'obukadde butaano. N'agamba nti mukulu munnange bw'aba tabasonyi nakalema ne Nadduli nono omuko bankuba ne bannukisa bankuba Museveni n'akyawo bankuba ne bannukisa nafunye omukazi we nja kukkiriza omukwanyeeko nnyoleko afuna omuko yalina presence ambitions. Museveni hando yowamuko allow the tumuhoza and yowamuko bajje bafulootingi naye omuka ajooze nnyo abantu lwaboogo ajooze nnyo lwaboogo n'ajjako porogulamu zange lwaboogo n'anjooga lwaboogo n'anneeka ku mutwe lwaboogo n'anteeka mu mpale ye lwaboogo n'enfuuka andaweya ze anti nkubuulira nti kati Museveni abaana let me tell you Museveni wants inside babakwate. No, I will feed the public. You do what? I differ with Museveni. You differ? Museveni did not help Nadduli to retain the ministerial post. Yes. He did not help Nadduli to retain second post. Family neyavuwala. Kituufu. Yes. It was omwana n'anyiika omwana ne bamubba akaluluke. Seven n'agenda ewa mukyala Njuba n'agamba muwala we ogenda kwesimbawo teyadda omwana n'afa n'okufa mbu kansa. Nedda frustrations. Do you know nti omwana oyo eyali driver ne tiimu ye yagiwa Bobi Wine? This is why, because Museveni had disappointed Njuba's family that they joined Bobi Wine. Do you think Njuba ki? Njuba mukazi mukulu. Njuba alina ekirombe kya gold emubende bakimubbako. N'abuuza omusajja n'amugamba nange munziba senga wammwe. N'amugamba nti senga oba oli senga waffe nga ye taata takuwa respect. N'emini ogundi eyanjuba ne mugibba eyagenda mu nsiko eyali mu nsiko nga mwe temuliiyo. So Museveni cannot tell us that he is interested in arresting those who killed and he was not killed. Omwana oyo family yaabwe yanyiiga ng'eyange twanyiiga Museveni yatunyiiza yalowooza bwakanyuka kasasiro ogendeyo nga sirina kubeera advisor siribeerako advisor ayinabeera n'advisor kuba mwali mujooga family yaabwe tatuyita kukkiriza lwaboogo kutujooga n'atujooga nga ye Museveni tamukwatako kato tongere mu maaso babulire lwaki Museveni tayinza kuyamba